Endoviso. Kugenda mu mukaaga nzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Hello? Hello? Unja jebale ko. Obedda kwoli kale nawe jebale. Kale sebo. Leo se mukunja. Bulungi oli otya nnyabo? Ndi mukunja nafuna obuzibu. Wafuna buzibu kyate? Mukunja nakula ne taata wange. Aha. Nkula ne taata wange. Nabeera nga yanaaza yantegeka. Nga ng'era taata w'omuntu. Aha. Olwo nze nga neesiimanga mmanyi taata wange njagala nnyo. Naye nagenda okulaba nga mpeza emyaka 18, 19. Nga taata era akyayagala abeere nga nnaaza nga ntawaaza. Ng'akola ki? Nga ntawaaza mukunja. Taata wo muto oba taata wakuzaalira ddala? Taata wange anzaalira ddala. Kunja nagenda okulaba. Halo? Nkuwulira maama. Nagenda okulaba nga taata avudde mu kunnaaza okw'omwana ne taata. Ngaze mu kwenjooyinga. Nga taata nankozesa. Tandika okunkozesa. Sooka olinde ebintu obitabise. Nsooka onnyinyonnyole bulungi. Yamalanga okkunaaza. N'amala n'akukozesa. Nankozesa. Manya ekiba kiddako omukunja. Ng'olina olwo emyaka emeka kigambo ekyo kinene gwanaaza? Myaka 19 awo. Mukunja ankozesa. Sangamba nti alina okuntegeka nkozese anjeko ebisiraani. Ngera okwetongola munange mbeere n'emirembe. Nga bisiraani ki ebyo bye walina bye yali akuggyako? Munanga nti era kimanyi kubanga yali ansinga obukulu era yali amanyi. Nali sirina kyemmanyi. Ekintu kyo kinzibuwaddeko sikitegeera. Munanga ekitundu bwe kyali. Nagenda okulaba taata ng'akifudde kya buli lunaku. Makya n'olweggulo ku makya n'olweggulo. Ankozesa. Nagenda okulaba nga kinzibuwalidde. Nange mukunja taata ne muviira ngenda nenfuna actually nafuna gaayi oyasooka nga nze kennyini simwagala. Namugirayo n'ebisonga nze mpulira simwagala sinkaagalira ddala. Nyimbo bagaayi aliko ekizibu. Nenfuna owokubiri naye nga bwe bityo nga simwagala nga mwankwatako muvuma nkola biki. Nenfuna n'owokusatu naye era bwe bityo ntenda okulaba nga tinfusseeko neŋŋamba oba kiki. Naye kakati gwe taata wakukozesa nga gwe tosobola kuvaawo. Wangi? Nga taata wakukozesa nga gwe tosobola kuvaawo. Ate nne nandivuddewo ntya. Yali amaze okumbuulirira nga ŋŋamba nti omwana omuwala baba balina omumuggyako ebisiraani asobole okufuna emirembe gy'alaga. Ngenda munange okulaba mukunja nga taata yatandise okwenjoyinga sekisi. Nga kwenjoyinga ki? Nga atandise okwenjoyinga sekisi. Owulira? Nga walaba munnange. Naye mukunja natuukanga ne mubuuza. Mugana naye tasobola kunfunisa olubuto. Wangi netwaka ngefa wangi? Namubuuza nti naye taata bw'ononfunisa olubuto ngenda kukola ntya. Naye taata n'atandika okwambala kondomu nga yayambala bwalumu. Yayambalangako oluusi ku kondomu naye yatuusa ekiseera nga n'agiggyako. Ng'olwo omugambe nti ki? Naye mukunja taata n'abeerezaamu.
Hello? Nyabo. Kakati? Mukunzi. Kakati gwe badde oyagala tukole ki? Nate ntamondobeseze ku taata wange. Ndaba oba kino ekintu yeyakinteekako kubanga ntuusa ekiseera nga ekintu kinkozesa owulira mukunzi. Mpulira. Tuusa mukunzi andi mu buzibu nsaba ondobesezeeko ku taata wange ndaba oba yeyakinteekako asobole okuntaasa. Okay. Gonna ayagala okwogerako naye? Nze mbadde nze njagala gwe omundobeseze nze mpulire. Okay, kale. Amannya go gwani? Nze Leste. Ate taata we yaani? Ye mwami Joseph. Kale, beerako ku ssimu tovaako. Kale se. Jebaleko ssebo. Kale ssebo naye jebaleko. Ono mwami Joseph. Ssebo njogera nani ono? Ssebo nze ndi musawo Muganda. Omusawo Muganda waawo? Wanje? Omusawo Muganda weewa? Nedda ssebo anti kakati nze ndi wano ne Leste. Oli nani? Ndi ne Leste waliwo obuzibuzibu bwe mbadde aze nabo ng'ayagala mbumukoleko wano naye nga nina okusooka okwebuuzaako onnyambeko. Obuzibu bwaki? Alina wano ebizibu bye byemukolerako. Alina ebizibu bye byemukolerako. Bizibu ki? Omukolera ku ki ky'omanyi? Anti kati yazze n'obuzibu bwe kyova olaba nkukubidde. Oyo akomewo ewaka amalewo eddoozi. Obadde kigwatawuli. Ite ssebo walibadde ng'onnyamba ne tubeera nga twogera ku katono ne tuyamba Leste. Kankuwulire ne wanaatambula atya mugamba akomewo ewaka amalewo eddoozi. Ate nga tukumalayo doozi ete mukulu tuyambe. Nkugambye mugamba akomewo ewaka amalewo eddoozi.